Naye ate the attack is not on Mpuuga per se, but it is a silent attack on the speaker. Lwaki? Mu kaseera kano nga eggwanga eriyitibwa United Kingdom lijja ne liteeka sanctions ku bantu ab'enjawulo, wabeerawo ebibuuzo bingi ebibuuzibwa oba tribunals zammwe tezikyakola, eggwanga liriba likyalibeera nga lyenyigira mu domestic politics wammwe, wabeerawo okukuba empawo okw'amaanyi n'okwagala okuba nga lirabisa n'okulengeza ffe nga bwe tutakyakola. Ku side ya politics azanyibwa globally, Uganda nga yeebeera enafuyizibwa nnyo. Kakati mu kaseera ako nga sanctions ezo zaagenda ku kintu ky'amabaati, abasinga kye balaba ng'ekyali even minor. Wakati w'amabaati saga wabaddewo saga endala ey'amaanyi ey'aba commissioners ne ssente empitirivu ezo ze baalya, naye enkwatibwa yaayo yali mu politics mungi nnyo, buli omu ng'asikazza wuwe